kitalo ddala nnyo. So olunaku lwaleero bambi mboozi amaziga, mboozi yakuba nti yes ya kiyongobero. Olunaku lwaleero yes mbeera ekyali mbi ddala no Kampala Uganda nga tuli munaku kumpi olwokutaano nga tukyali mu lockdown ey'ennaku 42 olw'okuba nti bambi maama w'omwana mulenzi amanyikidwa nga Lee, omu ku bayimbi mu group eyamanyikidwa nga B2C Soldiers. Abaana bano basinga okuba nga batikira mu matala nga bayingidde n'akayimba kamanyikidwa nga Tokigeza, ne bambuka ne bakola ennyimba nga Zinjabala, ne bambuka ne bakola ennyimba nga Gutamiza. Babadde n'akayimba kapya kabayita Mondaawo, kkiriza gaana ova ku Mondaawo oluna kebakolera ennyawo naddala bannayuganda kumwayagala ennyo kayimba nga Gutujja ne Rema n'Amakulasa. Embeera eno olunaku lwaleero bambi omulenzi oyo amanyikiddwa nga asobodde okuba nga bambi yaviiriddwako maama we bambi n'aba nga yafuna obuzibu mu kussa ate nga yali yagemebwa COVID-19. Amerika Kumago bw'otuukira kulombereddwa oli Bulaaya oli waka wano oli mitundu by'ebunaayira Sheikh Amerika Kuma ky'okuddamu ky'okuba nti akulombereddwa ebisiraanye ebyokukola byonna byakusindikira n'okuba nti obwavu kwesibyeko emirimu tegitambula liwaliro ggwanga nonya ku Sheikh Amerika Kuma ky'okuddamu kyo. So ne RP Music Promotion ku ky'okukolera audio video ne promotion ku radio ne TV ez'enjawulo tutuukire fe aba RP Music Promotion rupi yita ku 0888 tukutukire tongoluwanga tamuza music mu kiseera kino kya lockdown abantu bali waka tongolukubanga tukivuga. So bambi abantu bangi basobodde okuba nga bamuweekerako muganda wange Mr. Lee mu kiseera kano akazigizigi kaseera k'ennaku kaseera k'amaziga abayimbi tulengereko Kaalo Kasita B2C bennyini mikwano gy'abalala baganda bazayimba nayo mu kibiina ekyekimu Golden Official n'abayimbi ab'enjawulo kwosa ne ba comedian naddala nga bakikiddwa muganda waffe Sebbanga manya Senga Sebbanga president w'aba comedian nga tuli wano Kachiri mu kuziika maama wa mukwano gwaffe muganda waffe mukozi munnaffe muyimbi munnaffe musanyusa munnaffe Mr. Lee abasinga gwe mumanyi nga wa B2C naye nga bannange kitalo nnyo ekya maama kitalo ddala. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze emirembe kubanga maama waffe abadde atwagala nnyo ffenna nga tuli baana ewa maama wa Mr. Lee ffenna nga atukumaakuma n'atubuulirira n'atuteekateeka pozi n'ekirala bannayuganda abali eyo tweyongera okwekuuma bannange obulwadde gye buli oyo bamuyita maneja looja be basinza otuleetera obuzibu naye ng'ekyamazima kiri nti obulwadde gye buli musanitayizinge munaabe mu ngalo ne sabbuuni mukiipinge distance ate ekirala mwekuumireko newaka togendagenda nnyo mu bantu tokyalakyala togenda wootalina nsonga banaye tusobole okulaba nga twekuuma ekirwadde kino bannanga abantu bali mulago balwadde abantu amalwaliro gajjudde abantu bafa nze kati buli nnaku nziika n'akava mityana okuziika maama wa Tata Sam kati olwaleero ndi mu kuziika maama wa Mr. Lee wa B2C twaziise bawa Pastor Namutebi bantu bangi nnyo ba maama ba mikwano gyaffe batata ba mikwano gyaffe abafamire zaffe bannanga abantu bafa mwekuume naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ekya maama waffe ono maama wa Mr. Lee katusabe Omukama amuwe ekimuli eky'emirembe sigadde ndi Senga Sebbanga.
emirembe nagibanange n'emirembe netuukiriza mu kusaawo kw'omusika kubanga ne Ibulayimu yalaajana ne maama waffe tugenda muteerako omusika naye ebigambo by'omusika si byangu ekyo. Abaana bano bajja kubanja okwagala kwa maama kwabadde abaagala. Ssaalongo naye akambye Nnaalongo abadde amwagala nnyo era w'otolage kwagala okwo Ssaalongo ojja okuba otukoze bubi. Famire yonna eraze nti maama abadde alina okwagala. Kaakati waliwo n'omusajja wuuno eyatya. Omusajja yali Yoswa nga naye Katonda amulonze okudda mu bigere bya Musa. N'atya nnyo naye Mukama n'amugamba ebigambo bino. N'agamba nti ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwako. Naye onookirowolezangamu emisana n'ekiro. Olyoke weekuumenga okukola byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu. Kubanga n'otereezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onoweebwanga omukisa bw'otyo. Sinza kulagidde bino byolekyo. Mukama ayogera naawe si yakulonze, si yakulagidde, si yatuwadde omukisa kati okusabira ng'odda mu bigere bya Nnaalongo. Agamba nti sinza kulagidde ddamu amaanyi kuba omwoyo totya so teweekanga kubanga Mukama Katonda wo ali wamu naawe buli gy'onoogendanga yonna. Bannange amiina. Musa yali afudde, Yoswa alondeddwa okudda mu bigere bya Musa. Yoswa yali amaze okulaba abaana ba Isirayiri batawaanya Musa n'atya nnyo okudda mu bigere bya Musa. Naye Mukama yamugamba ekigambo kino eky'amateeka nagalama ekitabo kiyiteeko tekiivenga mu kamwako. Bw'onoonyigiranga okukola ebiwandiikiddwa mu kigambo kino onooterezanga ekkubo lyo. N'agamba sinze nkulagidde ddamu amaanyi guma omuki omwoyo. Tujja kusabira naye kisinga ennyo Mukama Katonda wakubaddwa mu naawe. Abaagala Mukama yeebazibwe. Abaana ababadde bakaaba mu Buganda bagamba bamala okusaako omusika tetuddamu kukaaba kuba Katonda baatuwadde azze mu kifo ky'oli avuddewo. Naye abasika tetulyetaaga bijja, tetulyetaaga bimbo, tetugenda kwetaaga malwaliro kubanga tebibeerayo bulwadde. Kafosiboni kange kadokita ndowooza kati batawaana n'obulwadde buno obwa COVID. Naye namugamba nti bagenda okusobola okuggwebwako emirimu yegwe badokita ate muliba mujjanjabaani kubanga tiwalibeerawo alwala. N'olwekyo kusaba Mukama akuwa omukisa tugende ffenna mu nsi eyo gyetagenda kwetaaga bijja etagenda kubeera kusika. Ne Nnaalongo nga tuli naye emirembe naki abalongo Nnaalongo tugenda kuddamu tubisinkane mu bulamu obw'emirembe naki. Abaganda bakolanga bwe bati ng'omuntu bw'afa baloota olubugo ne bakuteekako biki bannange olubugo namwambaza olubugo ekifundikwa bakiika kifundikwa. Tebakomanga awo ne baleeta effumu ne balimukwasa n'ebirala. Naye njagala bategeeza senga leero tuleese effumu liyinza okutuyamba ku lumbe lwa COVID. Muntu ki gye tuyinza okuleeta etuyambe? Waliwo effumu ayinza okutuyamba ku lumbe lwa COVID n'ejjawo okufa? Waliwo effumu eriyinza okutuyamba? Bawanga mpisa effumu basobole okulwanyirira abaana abo ne bamuwa olubugo kubanga gyekyali ekyambalo asobole okwambala abalabirira. Naye senga leero tubadde tuleeta kyambalo twalijeyo bagomesi ya Nnaalongo ennungi ennyo ne bidiwala ekyo ne yeesiba kati asobole okuguma nga alabirira abaana bano. Teruna kye tuyinza kuleeta kimala omutawaana gwa kibi. Naye Bayibuli eno basebo ne bannyaba eyitibwa ekitala eky'omwoyo, ekitala ekyajjabagalwa. Esobola okulwana entalo zonna ate n'eziwangula. Amiina. Esobola okukyusa omukazi abadde ku kkubo nga yeetunda n'ekyusa omutima gwe n'ekufuula omukyala atudde mu maka n'azaala n'abaana. Bayibuli yokka gy'ekitala ekirongoosa. Kyakudanga nti onoogikwata n'ogitambuliramu ne weekuumanga ebiri mu yo onoolabanga omukisa. N'olwekyo abaagalwa Bayibuli ya Nnaalongo yennyini Ssaalongo teyagituleetedde
mwenna basobola okuba nga mulina kye muwaddeyo n'abatalabisaawo ku luguudo lwennyini oba ku maziika gano ag'okuba nti tuwerekera omubiri gw'omugenzi gwa Mama Ali. Omanye entambula nzibu nnyo naddala kuba nti bakkiriza abantu batono nnyo okuba nga bayingira emmotoka, ate na mmotoka mbale zisobola okuba nga ziyingira okuba nga zigenda okuba nga zikwasaganya. So bambi kizibu ddala nnyo. So mu mbeera eno bambi twagala okukulisayo mwenna abasobola okuba nga muziikirako Mama Ali, abayimbi, abakamedian abasobola okuba nga ab'enjawulo. So bambi mukulikireyo ddala nnyo.